house girl mami kasabira nga yagala askari obanga yagala house boy house girl taba na mirembe taba na mirembe era omutima jabeera yonna yonna nga atambudde taba mukakkamu abagamba tanjagalira omusajja ate nga yayagala ki tanjagalira omusajja ate kati ono house boy aba musajja woli oli abeera ku mulimu ng'ebirowoozo bimuli ku musajja wono house girl ayinza omwagala kalaba ono daddy aba tebakyamufaako waka obwongo buba kwono kati ye musajja buba kwa house boy ye musajja era omutima eri gy'abeera yonna yonna ku mulimu abagamba Bana bakola ki tanjagalira omusajja kamera nga ziruma tanjagalira omusajja nga kamera ziruma buli lwakwezi wennakola kamera zaali tezinnaba kujja ndose kyantaasa zaali tezinnaba kujja naye nomala oddayo kati mu gate kati kitegeeza kati wonna wonna bwayeetolooza naye ku kitandayo bagiteekako kimanyi ku busiru bwe nalina ku bujega bwe twalina wali twali nnyo bafaanani n'akava ekibuga n'akava nga nakawundi zinadira mu nakawundi kubiga nga ndi fala n'akava ekibuga wali party tu ze nali sekawundi nga sitegeererako ddala nga ndi musiru muzibu mu biseera ebyo bye nagenda okukola obwa house boy era singa baali nga kamera weeziri bali bagenda laba embuzi bakunekune nayagalira nga wenayeyagalira obudde ali bati wali eri tukomera kyonna kyonna buli betumalina okufulumya obufaliso obutonotono tutulako mu kapaasi kalamu ate bantisemaka bwe kibatikkira awo ate oba olinda ki tewalinga kulinda oli wonna wasaanikire kwati wonna wonna kyalinga kikomera bwogembe zinawulirira ddala emirembe wali ekajjansaawo era bwe bulamu bwange sisuubira kubuddamu naba nfunye sente zenkanawa niyinza okuba nga ntambulira mu bizibu ate bya puleesa y'emirimu buli obulamu bwe nafuna ekajjansi sisuubira kubuddamu buli bwali bulalamu nayeeyagala kubanga ekizibu saawa zino singa esaawa zino musajja akuteekako kamera n'agiteeka ne ku buliri kwenyini kwalabako obuyingi gwe tumanyi ye aba ne footage ganange bano abaana era singa footage gwalina mu bulamu bw'ensi eno nandibadde nga kineetagisa omunoonya mwetondere footage muyiwe buno obudde kati nga bwendi wano nandibadde omutima gukyankuba ngamba niyinza okuba ndi awo ntagalatagane n'akasukayo ka footage kamu akakwabya mwekati omuntu okuba ne footage wo kyabulabe kibinyo era kukyegendereza era bwomanyanga nti naye kalina footage wange tomunyiiza kubanga ssaawa yonna akugerera ddala wali wenyininyini ku point woolina kyeweetaagira inayiwayo footage ekigambo kirabye abakyala mubadde muwooza mbu abasajja babeera tebava ku ba house girl abasajja baagala ba house nabo bave ku ba house boy nabo babaveeko kumanyiza kati wendiko bino byennyuma era kati girlfriend yange yatandise n'okuntya yatandise okuntya agamba naye kati nakusobola kakati gwe bintu byomanyi nga bingi byomanyi nga bingi obwongo nga bwongi kubanga abadde apulaninga kukiitinga kati ensi mwetambulira kukiitinga mwetambulira ensi mukukiitinga kakati awo ye yayekengedde dda abakazi abasajja abalina endowooza nti mukazi wange takiitinga kati gobeera oli ensobe oba ensoca giriko mabega kokku nga yegenda mu maaso ebekuleseko ka distance ate omukazi agamba musajja wange takiitinga ate oyo ye naye abakazi kateri mukazi akikkiriza Kumukutu tweyanze gemwe nabe kumira ku mukutu guno Tronaz Media gwe mukutu amanya Tronaz line MC we Magombe munakiboga akala matendo njagala nnyo kiboga kiboga njagala nnyo banga ddene nga njirimu nesijikuta era banga ddene lyembanjivuddemu gambe nti oddeyo
ngosirikiridemu sijja kudde kubate wali atena kale wali nebinyiza nebinsanyisa wali ebinyiza ebinsanyisa kati ebyobufuzi budde buno byabufuzi kyoba nesonyiyeyo nesonyideyo ddala byabufuzi ebyobufuzi mu byobufuzi tobeera kati kwekakuku akatono ennyo kenina ku kibuga kali mu byabufuzi ate nga katono kasobola jingobako kuba njagala nnyo kibuga yange naye akatono ennyaako ate mpulira nga bakibuga ate oludda entamyemu ne kansubire kana kadde ketulimu waliyo desire tugenda funa muhoza tugenda funa abasobola olumirirwa kibuga nga bwe twalowooza ku luli mbakati ketuleeta kibuga tugimaze twagala nnyo kibuga yaffe katulwane ye yali endowooza tuleete abagenda okulumirirwa kibuga kumbe ate tulese abeerumirirwa nga bo tebalumirirwa kibuga era ku mulundi guli ku kisanja kiri kakasa bannakibuga mugombolola ffe twafunamu abegombolola y'ekibiga ne tufuna omusajja ate gwe twali tetulowooza twagamba katumwalabika muntu w'abantu ate nga ddala muntu w'abantu bya Katonda Robert kansala w'egombolola tukikirya ku disitulikiti kyokka nowewunya nga akabonero baasi kyokka ffe abalwana tuli bamanvuuli ne tugamba yono ayina bibiri era muntu bw'aba akolagana n'abantu bagamba kuba tasosola wasanga bulu wasanga red wasanga yellow wasanga nga oyambadde ebibye alikotaye buli muntu nga bw'afaanana ye mukulembeze wa buli muntu era twagamba naye omusajja ono bwe tumuteeka mu manvuuli tagiyuze ate n'atuleetera ebizibu maama atulaze nti ate akoledde mu baasi n'agasa ne manvuuli kyokka bwe twagamba nti manvuuli eno bannange tugumi manvuuli yaffe manvuuli kiboga ebere ya manvuuli maama nnyabo tulinga oba baleeta nti twereetedde bya Katonda ndowooza point noted ne waliwo n'abalala lule alina okukiraba anti abo kati betugamba nti oba bajje kati betugamba nti bajje tulabe kati betulinda tulabe nti kuba kati Nopo yo ekiboga yaba Nopo yasanyiwo tewakyali wadde kyo bayita Nopo kandi akuna era president Kyagulanyi kuba kati munange wekibiina ekiboga yo yandibadde abana okugenda kuba agenda lwakusatu nkosanca noba tagenda kwasi kati ngafu abamanyi mutafuna abamwaniriza jebene katoloza bali kati nkugambe bayeyuzaamu bajja kukolera abantu nebo bekolera omululu gwabafukira omululu gwabafukira ne beyuza kwe mukutu kwe tuli ndowooza ako kabadde kayiseewo mpolampola naye nga mwena tubatumiddeko Haji Abdu Bisaso awo yali Kasanda Kasanda South ndowooza agenda kubanga waali nga akwatidde kaadi ekibiina kya NRM kwagala nnyo webali nnyo webali ddala weereza abantu munnaye wekyo bisaala naye nabalina kaadi bannange ate bagambye temweyibaala temugamba tubafunye kaadi nebaza kyawedde tekinnaggwa nadde njogera ne Haji Bisaso n'aŋŋamba nti munnaye buli bwonjogerako nina kitange nemugamba his excellence Yoweri Kaguta Museveni naye mumutiikinge bwemala mutiikinga wali nkufiira oba naye era ekyaliwo oba bagikyusiza naye nti enkufiira gy'olaba ng'otiikinga ng'ojja ku Bisaso ng'otiikinga awo nno ekintu kitambule naye nga tubagamba kekadde anyiga nti boogedde ku byobufuzi simanyi kati gwe kitulina okukolera tutambulira buli ggwanga buli nawe woyimiridde weebiri yesizoni buli woyimiridde weebiri kulira tugenda wetulaga awaawo ogenda kulya nga buli omu awoza ensenene n'omubuuza nti oli wakadde empafu n'ogamba bannaye empafu ziyombya abantu leero zibadde zange noweebuuza nti kati ogwo bw'oba owulira ekizibu n'osanga mu boogedde ku byobufuzi n'ogamba nti onyiize bambi tusonyiwe tusaasire naye nga toweerabira bw'otuuka ku vidiyo sharing commenting ekyo kikunyiziza teboogedde ku byobufuzi kikomenting ko tujja kisanga yera tujja kukuwa omukisa tugambe nti owaayo olwaleero vidiyo eno tugiweereza abo abatagala twogere ku bino awo nno tutambule tugende maaso ate n'embeera yonna nga bwetambula mu ggwanga nga bwekimanyi nti yo tegwamu bintu bizibu kyobalanga naggamba nekugamba nti
je omuntu ava wala omuntu ava wala wana njogera kagamba ko nti omuntu teri muntu ava kumpi omuntu abazaliwa nga taweza lunaku amara kufuluma ebweni bagamba nti awezezza olunaku naye nga ne gyabadde gyabadde nga tebanamuza abadde bamubala batya kuba tabataweza lunaku ne bagamba nti kakati azaaliddwa alina olunaku lumu tulaba lubuto gyabadde babadde babala babadde nabo bamubala byabwe babala lubuto wano ffe tubala lubuto nti olubuto lwa mwezi gumu 2 3 4 tuba tetunamufuna ate eri gy'abeera tetumanyi bamubala bobe bamanyi wawone ekyo kituufu kati awo omuntu yeyo gye nvudde omuntu nti nva wala nvudde wala bali ye yaŋŋambye naŋŋaana ekituufu gwe ogenda n'ogamba ovudde wala naye ze point eyo nagitegeera ate nze bwe ŋŋamba nti ate nze ewange ne gye nava simanyiiyo okumanya nava wala ne gye yava ye tamanyi nno nsobola okunyumya nti nvudde egundi nvudde ekiboga nenzira embalala nenzira ekasese nenzira ki naye ye tamanyi na gyavudde tayinza nakumanya yeerabira giwa gye nava mufere si mufere muntu amazima lwakuba boogera amazima abantu babayita bafere ani amazima gano abantu babayita bafere naye ng'omuntu ayogera amazima taba mufere abeera ayogerera ddala amazima naye gomanya omuntu gw'osangaawo n'omugamba ovaawa simanyi omanyi kye kitegeeza aba tamanyi ekyaddala aba tamanyi ekiddako kimanyi kukusala nsawo aba olina mwenenya bwenenya odda ebbali n'omuwa obudde odda ebbali kuba muntu gw'omubuuliza nti owaayi ovaawa etolaba omuntu wakugambira nagamba waayi nze nakolako mu kikomero ky'omugagga maka nempera nga nina omukyala nga n'amaka makulu gamba nina omukyala ekituufu eriyo omuntu kati eriyo omuntu gwe nanyumiza wano nakunyumiriza ku mboozi eyo eriyo omuntu yaŋŋamba eddala ddala kituufu nze nali nkimanyi ye nga ddala ddala akkiriza naye nga ate abawakanye baali bangi naŋŋamba gwe kituufu nze nali yajjanga nankyalira nako waliwo yagambye mbu naye kaakati nva mu kyalo bali bafumbo naye maama akimanyi tabanyega naye gwe okimanyi mu nsonga eyo bamaama waka be basinga okufunamu maama ate nno kati ffe tuli ku ekyo nti nze nawasizaako ku mu maka g'omugagga fayini nga kituufu era nagawasiza munembeera mufumbo bingi ate bingi era omugagga oli abali mukama katonda mumuze mirembe yafa naye nga bingi yanvugako kukawo mu bufumbo bingi nga kumpi n'engoye ng'oba yazigula tugambe nti oba yazigula kubanga sente ze twagulangamu ebyambalo yalinga njawulo gye twawulako bintu gete yamufutaga genereta ng'ogwo omutwalo nga ngira kati oba ofuneyo akaleega nange nfuneyo kapanti kwegamba mwena ababiri nga mukimanyi muli baawuzi ffenna kuba naye ng'emmere yagigula ttooke ennyama biri kimu ebikozesebwa nga bali bo kwegamba mali amakaffe tugategeka gwe bw'okwata akakono ng'oteeka buteesi nange nga kakola ng'era omuntu w'amaka nga kakola ki nga kakola ebyamaka nga mwali mulya mu maka makulu kali kakola ki akaleega mafuta ga geneta nga leero ogira oba omutwalo guze leero lita nga kati jo gavaako ne leero ne gavaako nguze lita 6 nga kumbe nguzewo 3 nga lita 3 zakulabirira famire yange omusaara gwali gukola ki lita 3 zakulabirira famire yange wanje maama lita 3 zakulabirira famire yange naye natudde n'endowooza ekintu ekyo omwana yagambye nti naye omanya ani afuna mu kintu ekyo konzi ne mubuuza ani nagamba nti ekintu ekyo abasinga okifunamu naddala ku ludda lwa house girl boosi omukyala bw'amala kitegeera asirika kubanga agamba ono taija ono wange kati bamaze muteekako siiru takola ki tagenda naye ate omanyi tuli kututunuulidde ekintu ekyo naye ebintu ebisingira ddala emivuyo house girl ne house boy n'omugagga omukyala n'omugagga omwami wali emivuyo nnyo lwakuba nti tugenda ebiseera ebisinga abakazi bakyetikka nagamba abasajja twagala dadi wandiba nga oyagala omukozi dadi oyagala omukozi naye ate bo tetukiwa budde okukinoonyereza naye ate baagalira ddala ba house boy
Sokole. Bagalira ddala ba house boy. Bo wali eri twali mu bikomera z'ebintu bingi mbirabye twali mu bikomera wali eri mu kikale kafuka abagagga. Awo yambuke kitenda awo. Waliwawa kafuka abagagga wawe twali awo mukakuza. Kakati la Sokoleke. Ono musajja omwami. Tumusubira olwokuba muntu mukuru. Yo amageza yinzo ogafuna agabuzabuzo ono omwana. House girl. Kakati. Mama. Bosi mukyara. Ku house boy atende yaba na force kibana kifuba force kasita kusimba munaga nti kakati askari soko je kijangu wano najikuba wensonga kiba kiwedde mu bulungi ne mu bubi tebako kugamba nti ngenda kwekyusa tebako kugamba nti ngenda kola abamaze yo kukufunza obo yagala oba toyagala ababa na bakambwe nyata abakazi nga batabukidde ba askari oba house boy baba bakambwe nnyo mu buli ango yonna aba ino okugusa ensonga era wogezaako n'ogaanira Fazali omulimu oguleka okuva n'oguleka tekimumala n'omuguleka tekimumala wakiri ova munsi asoka ne yeebuuza bw'afuluma wano agenda kwogera biki agenda kwogera biki kuba tugenda ogenda mu mirimu egyo tuba ne connection agamba nti kakati nze gono gundi ankolera gundi yamumpadde ne gundi yamumpadde ne gundi namumpadde kati asoka natwa nasirikira connection ezo n'agamba kati wekigaanira abanja bizza agenda gamba gundi nti omukazi yabadde ngamba bwa omukazi yabadde ngamba bwa so ba mami abo ba boss abakazi bebasi ate bo bakolera ddala ebintu ne bakikolera ddala yagala gamba nti ba boss abakazi balira ddala ba house boy ashamba boy basingira ddala basikari bana bagagga basajja ebyo bye bitonotono era kiba kitonde nnyo ekyo yayinza ogamba kuba ne bw'abaaganye akibuzaabuza n'agamba mwala ono yakola ki aganye kankiveeko tetajja kiwanvuya yajja sirika naye yo ono mami akimanya bumanya nti oba asikari oba house boy bw'aba aganye ensonga yatolwa ebeegazi yennyonnyo kirimu n'okutta obufumbo kirimu okumuweebuula kirimu okukola buli kimu okolera ddala kakati awo bwekivola babafuba nnyo mu buli ango kasita akifuluma okulibwa oba oyagala era nalina asikari wooli asikari wonna wooli nawe sibolinga okola mu kikomera ky'omugagga wonna wooli shamba boy mami wali fulumya ekigambo ti nkwagala tozaako kirala siriikirira mudde muye mami mba mugambe waya kapira kaka mudde mu nedda tebaako kugamba mboba kiteba kiddako siriikirira amugambe ye mami kati tugenda kukola tutya abakazi boko kuba house boy abakazi bazibu ate bakalu nnyo ddala bakuba nti bw'oba naawe omutuufu bw'oba oba asikalize kyembadde mbagamba tokalubiriza mbeera n'abakola embeera eyo kubanga osinga otwala obulamu bwo nti ate kati mwetwale ne mami kintu kiri simple kintu kitono nnyo gwe kati tandika kubala kuba alina naawe kyenkana oba oyingidde mu ssente bagenda funa emisaala ebiri oba oyingidde mu ssente bosi wonna wooli ne mukyalo kasita olitandika okulaba ng'omukazi alina gundi zatandise okuleeta kwa house boy daddy kana akasaati tukawana mwana gundi nno kajimu kuba kajimu yali asikali waggulu kajimu ono omulaba kajimu bambi kati afaayo nnyo ndowooza olaba luli twajjanga kugeta abasiba abayeebase naye kati wootuukirawo n'okuba engombe kajimu aba yakoze eki yagguddewo dda kajimu kati kajimu emirimu gikyuseemu kajimu tumwongeza ali serious oba bumanya waliwo ekitambula gwe kasita olaba ng'omukazi waka atandise okuwolereza house boy oba asikali manya bumanya waliwo ekitambula house boy bonna tugenze bagobesa mu maka n'aba asikali olika kulimba nti osobola okugoba house boy oba asikali ng'omukazi tasazeewo olina kikulimba teri akisobola ekyo teri akisobola gwe bosi omugagga agambye nti nze house boy yanyiizizza fuluma oba asikali yanyiizizza omukazi akugambye ogende ne bw'oba n'amaanyi agekana ng'oyine muntu osobola mugoba ng'omukazi tagambye nti agende omukazi agamba nti muve era ebiseera ebisinga abakozi ffe abakola maka g'abagagga
Vawusi boyo ba askali. Bakazi be batugoba. Ukasa kukowa na gama ntesebo. Be batugoba. Era nze kyenalina soko kumanya ebisere bye nakolera mu Vawusi boye waka. Kolaba mami kiki kyayagala. Shinamanya mami ayagala ki. Nzega anga basi simufaako. Omusajja. Ne bwako ngombe ngambadde nebase. Ne sisimu kwango olusi nga nsisimu sebusisimusi. Nakubyedde ngombe manye ekyo kiwedde. Mami data oli ofukamira na wansi. Mugamba mami banange era mwe mbategera kati ndwalira nawo. Musujja. Ndwalira nawo. Nemanya ndi kakati wanoze ndi ku line yange kola ki enzijako omusango. House boy, shamba boy, asikali. Sibalabe wange. Sibalabe wange. Because baba kati balino bawo kati ne gulira. Nja kwegulira. Ne gulira. Te sibalabe wange. Okay ba madamu bano ba mami bantu bazibu nnyo emirundi 10 sobola natolako wadde neemu kyoba 9 bazibu nnyo emirundi 10 nga yasazeewo nti agenda kwagala abali n'okwagala mu buli ngeri yonna nze kajimu yangamba nangamba nga mbere etandikiriza nga yatandika nanyumiza kuba twali banibanga bwe manfulumyemu ngenda nenyumyako ne kajimu bwe naye bwafuluma mukko najja netunyumyamu nga tabatataganya. Kajimu yali abimanyi bulungi nnyo kajimu. Akabana era ne yatuuka okumbulira ebibye ng'ebyanga mmanyi bulungi nnyo nga talina kyatamanyiiko. Natandika embeera eri ku mami naga neno manyi mami simanyi na kyakola. Mami oluusi aba mu kisenge nampita. Ng'omugamba nti omulimu guveeko. Ndimugamba kati mugaya tabagamba kinangamba genda okufukira mu firiji ndeteraawo ekyokunywa. Nawe wefukire yo. Yango nsige ebizigo. Nawe wefukire yo kajisi. Kifuka jisi awo ndetele mukajirase ninga ate omwala wali. Namubuuza mbolumu yamubuuzaako kajimu namubuuza namugamba naye mami. Ate kati atenze ndete ebyokulya ate nga sijja emirimu gyange singa ndwaki omwala tabireeta. Okyayagala okubeera wano oba oyagala yamubuuza ani akusasula muwala yakusasula kati babosi baliwo bameka wano kati nawe gwotandise okutema emirimu gyano nga bwe gitambula. Nze nkutumye ate nawe ogongamba nti ntume gundi. Nateka wawe embeera kajimu nawotoka. Ate mukazi yenayina bosi omukazi kati talaba nga alina ekintu kyakuteekamu naye nga weesiriwaza bageziya so akanga nasooka nakubisa amameeme nakutiisa kati nawe muli n'ogamba bosi kati kyaddako enkya okwogera oba olina okuba nga oli mukkakkamu. Naye omukyala akuyita mu kisenge nga mukyala bosi nga bosi waka wadde ng'oba talina mwami waka abeera mukambwe. Abakazi basinga obumalirivu ebyo bye bagamba mu abasajja baagala Vawusi boyi ate abasajja Vawusigalo beetoloola nnyo kuba bakiwa n'obudde tekiba kyaggwira. Abakazi nga boogeredde bantu boogeredde basajja mwagala Vawusigalo bannange Vawusigalo balinga balowooza bosi bakazi. Kati olulala kajimu bamuteeka mu motoka ne bamutwala akatale kali eyo kubayita ababiri n'amutwala bulungi nnyo. Nasooka mami ye yabuuza kajimu ne kajimu kalowooza eno ne kati entuuka. Wanje kajimu yanyumiza ekintu nga ne tonnaba mwatulira nti kajimu tukole kino naye nga akyali mu ki mulayini amuwerekeddeko balinga ye yalowooza balina bye bagenda okugula mu katale ebikozesebwa ewaka. Ko mukazi kayimirire ku dduka era bwe yatuuka bwati n'ayimirira n'agula kati kumbi yalinga kodi esembayo omulaga nti kuba n'amugamba atya yakakwata bwati namugoye kajimu ogolooza nepali kajimu olowooza tentuuke kajimu olowooza tentuuke ko kajimu mami simanyi tiyamugamba osiruwala yamugamba mami simanyi ati ono bwe yamuyita mami abanga ate yalinga amulabisa wano mu baana abantu ti abuuza ate ono gwabuuza empale tentuuka kati mbwoli yakikyamya mangu nakibuzaabuza namugamba te tomanyi biki eno empale nawe ogiraba bulabye entuuka mu kiwato entuuka gwe tosobola tunuulya muntu n'omulaba nti emutuuka ko kajimu mami yayuka ekutuuka kafaanana katya kalungi kaliko nakamuli ka laavu kajimu n'atandika naye kukola ki okukubawo layini kuba bagenda ogenda mu katale nze nali mmaze
eribanga nga tunyumiza mganze mazo muwala yinizo nazonna okajimu kati mukwano gonfa nfe era yali mukwano gwange kalungo nze nasoko kubuliyanga kajimu ebikwatagana maka gane unze amakamu maka nze nasoko kubuliranga kajimu ebikwatagana maka gana gene wafene ne mugana yenze kati omanyi abantu nabanini maka gano naba azimbe kino gagadde kino kikomera tumemba singe emirembe ko ye nimbaga mangaze munyumiriza buli kimwe gundi ezange kati awe yeye sirwa za bamuga gendo kimaka data kajuisi ali mukuoza atera era singa teyagusa nsonga eyo kubera jimala na yamala najigusa yamala najigusa awo yakati mwali bulunja ina nakaduka wanji aina duka kajimu mugaga yali asikali leka juma nenga line zenna zimu wairagira nangamba mga papa blaza kankute ina mwawo akokunywawo kutera mukoze samwa akokunywa kali juice nanga ina mulero ka weekend kano ina mwa akokunywa mga kajimu bizebi ngo maize nabala bubi kanize nabala bubi ate ze nimubalira ye kitufu adnage nabala bubi kubago nabala nsabala anti je bikomekereza tengena kweti kubuvunanyizibwa nganze kubaka tatawe siga naye yali tayina fana tuli bako akuteke kumusara kusasule ani igui kajimu era mpamu ngo omuntu kuba namuka katandika gwo kubalala yine nga mami aufuna akasente nemuka kintu kyangu nnyo gondi gwekola kintu nakyo kyakola ki kyagambye kyagambye era kajimu yateeka ulayini namugamba gwate mugambe boti yateeka ulayini era ganti kati ategedde takyali fala gwenga gwe mugezi ndoza ne mami yayebuuza nagane kati kajimwa anuwana ndoza yayetenda okutetenkanya yagamba mutetenkanya kombe waliyo mugezi kombe ate waliwo omugezi behind the scene jali emabega nze era namugamba nemuga kati kajimwa manye ekiddako nti gufuna lunako mugambe naye mami oli mukwano gwange nnyo naye singa tufunamu olunaku nkaka weekend ne tutambulako ne tugendako awutunanga mugenda ne mukyakala mulabika eyo ne mukyakala neffe nze nebyokukyakala sibimanyi singa tufunako olunaku ne tugendako awo tumukifo kyebbeeyi ne tulya ku byokulya ne tunywa ku byokunywa era kajimu yagamba yasibo lwe yakimugamba ku weekend ejja lwe bagenda omulala omukulu bamuleseewo kati omukulu ate mukulu byo bimukwatako omukulu programu z'emaka waliwo bitakwata ku bakulu bitakwata ku bakulu ng'abakulu bo bamutwala mu faamu kati era ne bapapula ne babakuleka weewaka ng'omukulu wooli beera babalekawo bulijjo namukulu nga wooli basobola okuleka ne bagamba kajimu yingire emmotoka kajimu nayingira emmotoka bagenze oluusi bizinesi bagenze kagenze mulaga oba oluusi alina gibyagenze mutikulirako kugambye abakazi balina chansi nene nnyo n'emikisa era bo babaagala toba oluusi babaagala nga batuuka n'okubakyawa ng'abasajja tebakoze eki ng'abasajja tebategedde kuba tojja kifaako ate ye nga bwakirondoola kuba gwe ne bwoba okutta awusigala omutadde mu mmotoka bingi byoba olina osooka okunnyonnyola naye awusigala muyinza okwawukana omusajja ayinza okwawukana ne awusigala n'asigala nga waali omulimu akola naye omukazi asigalawo omusajja asigala oyo oba houseboy asigalawo era okusigalawo tekiba kyangu mpozi nga asikaali oba houseboy nga ye musiru naye mu ngeri yonna yonna olina okuvaawo oba olina okuvaate ng'omufunyeemu naye era n'aba housegaalo maid bw'ayaga omukwano bwe gugunyiinyiitira era housegaalo alina okuvaawo kasita housegaalo ajja n'agamba mami nze ngende ewaffe baŋŋambye jjajja mulwadde ng'omanya olwo bamupangisiriza agenze mu bufumbo naye ate era chance esinga bawusigalo tebatera kifunamu nnyo singa kuba obwongo bwabwe obwongo bw'abakazi bwo bwasigalire nti bwongo bw'abakazi n'obw'omusajja busigalire nti bwongo bwa musajja kati nkubamu akafaananyi houseboy oba sikali bwakwana bwe buddamu kati nti kikyuse akkiriza kati beeyagala ate abasinga kati mami obwongo abasinga omugagga bosi w'obwongo kati ono abaddeyo kati eno ekitiibwa ky'abayambadde kyamwagalwawe ngera bwabeera nti kakati ako
omugagga n'omugagga nga bbawe be yamukwana kati mbo abakazi bamanyi n'okuwoza daddy ono muweeye essuuti kati tekyakutuuka bwamulabire mu kifaananyi kya mwami bwebwe obugundi obumu bwebwe obukodyo obumu bwe bakola bwebwe obukodyo obumu bwe bakola amwambaza kati bwamwambaza engoye z'omusajja ababbaawe abafaananye ebbaawe yennyini ye bukasi amulengerere n'amanya nti yoyo abafaananye ebbaawe yennyini era omukazi kati tatandikiriza neduno olugoye luweddeko olusenza n'okulanga gwe olugoye nogamba lunyabadde mirundi ebiri luweddeko lutya kumbe ye bwe lusingamu okubanga lumunyumira omukazi olyo bw'alwambala abulirira ddala nga muli essanyu limuli ku mutima feelings nga zisituka omubiri gwonna gutadde ng'omubiri gwonna gutadde musibe sikulimba gwe mazima abakazi bazibu nnyo emirundi gye sitamanyi gye sitasobola nakwogera wadde n'omulundi n'ogumu n'omulundi ddala naye omukazi nga teyakusimbyeko essira nga ggwe bw'otabuse bw'ofuusa kizibu ewaka oluusi abakazi abano babakazi bo bennyini be badeetera abasajja okwagala baawe sigaalo ayinza okukutandika nti omwagala nga tonaba nako nga tomwagalanga nako abakyala waka batumira ddala abaami baagala abaho sigaalo anti amusindika kuba kati kisenge atandika okukola obukodyo nga ye n'akutega alabe omusajja oli mwenzi n'atandika oluusi oyita mwani mwawe sigaalo yennyini n'amugamba ddala bwe masiriiwo ogenda mu kisenge otereeza obuliri mbo babeera ne bashamba boyi abo oluusi ng'ate maidi yakikola ki akiraba ate nga naye bambi maidi naye yeegombadde omulenzi kakati ate buli kaseera ngamba gwe deri kati kumbe naye n'agamba naye nze kiki kakananga sigala agenze wa boosi omusajja ate era olaba awusigaalo mami kasabeera ng'ayagala asikali oba ng'ayagala houseboy housegirl taba na mirembe taba na mirembe era omutima gyabeera yonna ng'atambudde taba mukakkamu abagamba tanjagalira omusajja ate nga ye ayagala ki tanjagalira omusajja ate kati ono houseboy aba musajja oli abeera ku mulimu ng'ebirowoozo bimuli ku musajja woono housegirl ayinza omwagala kale ono dadi aba tebakyamufaako waka obwongo buba kwono kati ye musajja buba ku houseboy ye musajja era omutima eri gyabeera yonna ku mulimu abagamba abaana bakola ki tanjagalira omusajja kamera nga ziruma tanjagalira omusajja nga kamera ziruma buli lwakubenza wenakola houseboy kamera zaali tezinnaba kujja ekyantaasa zaali tezinnaba kujja naye nomala oddayo kati mu gate kati kitegeeza kati wonna bweyeetolooza ne ku kitandayo bagiteekako kimanyi ku busiru bwe nalina ku bujega bwe twalina wali twali nnyo bafaanani n'akava ekiboga nakava nga nakawundi zinadira mu nakawundi kubika nga ndi fala nakava ekiboga wali party tu ze nali sekawundi nga sitegeererako ddala nga ndi musiru muzibu mu biseera ebyo bwe nagenda okukola obwa houseboy era singa baali nga kamera weeziri bali bagenda laba embuzi bakunekune nayagaliranga wenayeyagalira obudde ali wati wali eri tukomera kyonna buli betumalina okufulumya obufaliso obutono netutulako mu kapaasi kalamu ate bantisemaka bwe kibatikkira awo ate oba olinda ki tewalinga kulinda oli wonna wasaanikire kwati wonna kyalinga kikomera bwogambeze nawulirira ddala emirembe wali ekajjansaawo era bwe bulamu bwange sisuubira kubuddamu naba nfunye sente zenkanawa niyinza okuba nga ntambulira mu bizibu ate bya puleesa y'emirimu buli obulamu bwe nafuna ekajjansi sisuubira kubuddamu buli bwali bulalamu nayeeyagala kubanga ekizibu saawa zino singa esaawa zino musajja akuteekako kamera n'agiteeka ku buliri kwenyini kwalabako obuyingira gwe tumanyi ye abane footage ganange bano abaana era singa footage gwalina mu bulamu bw'ensi eno nandibadde nga kineetagisa omunoonya mwetondere mga footage muyiwe buno obudde kati nga bwendi wano nandibadde omutima gukyankuba ngamba
Ninzo kuba ndi awo ntagataga ne nakasukayo ka footage kamu akakwabya. Mwakati omuntu okuba ne footage wo kyabulabe. Kyabulabe. Kibinyo. Era ko kyegendereza. Era bomanyanga nti naye kalina footage wange. Tomunyiza. Kubanga sawa yo nakugerera ddala wali wenyini ku point woina kye weetagira. Inayiwayo footage. Nigambo kirabye. Abakyala mubadde muwoza mba abasajja babeera tebava ku ba house girl. Abasajja baagala ba house girl. Nabo bave ku ba house boy. Nabo babaveeko. Kumanza kati wendiko bino byennyuma yakati girlfriend yange yatandise n'okuntya. Yatandise okuntya. Agamba naye kati nakusobola kakati gwe. Bintu byomanyi nga bingi. Byomanyi nga bingi obwongo nga bwongi. Kubanga abadde planning kucheatinga. Kati ensi mwetambulira kucheatinga. Mwetambulira ensi mu kucheatinga. Kakati awo ye yayekengedde dda. Abakazi abasajja abalina endowooza nti mukazi wange tacheatinga. Kati gobero li ensobe kyagiriko mabega kokko nga yegenda maaso ebe kuleseko ko ka distance. Ate omukazi agamba musajja wange tacheatinga. Ate oyo ye abakazi kateri mukazi akikkiriza. Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuletedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe. Okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 nsanvu Chembade magalize mbaze kibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuko kyekyokuda mucho ya dry cleaning services twaza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuko Katete stage aku Kalongoti ku kkubo erida ekyebando leta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwaleze ku bbeeyi rayisi okumanya bisingawo tuba ku noti 7 ana mu 2 ana mu 4 nsanvu mu 6 Tronaz Dry Cleaning ebujuko. Teri mukazi akikera ne baba akulaga wano aba yegumya ne bakimanyi bate bobe basookera ddala era kye kyasinga mu kuteebereza bonna bokwe kwabalalula ne batandika n'okukola ebyekigwagwa ko kuteebereza ng'akeera nnyo va wano kitegeeza ina gyasooka nga yeeyisa bwati eno wiki sente nga zimubuzeemu azitaddewa kati ebyo mu kuteebereza okwo kati ate koko kwe baaviira ng'obanye obwongo bwabwe okwo n'agamba nti nange teri mukazi kyakola nga akyetegekeddeyo nti kikole nga ye gaba galowoozo gakigwagagwagwa agalowoozo g'ekigwagagwaga ge gabakozesa ensobi naye nga tebakola kintu kye abadde bambi akigenderedde bulungi n'obulamu bwe. Kati nkuba mu akafaananyi omwami omukyala alina omwami we ali ku shamba boy oba sikaali oba house boy kati ate ye bw'afuna house boy nga ye si mufumbo talina omwami waka awo tezidde okunywa nga omukyala si mufumbo nafuna house boy of course abemu abagenda ne banoonya nti noonya mukozi aba anoonya musajja agamba noonya mukozi aba anoonya musajja mbo banaye munoonyezeyo ka house boy eyo noleeta mbeera n'abantu ab'obuvunaanyizibwa muleeta omuntu nga tajja kunswaza alabikako kubanga abantu abajja wano tojja mutwalako wali bamunjigiriza okufumba kimu kyonna bakimuyigiriza okukola obulungi era ebyo bikomera byabagaga nedde ekikomera kyagati baga nti musajja waawo yafa gwe buli walabangamu omuvubuka afuluma muti akolawo aba boosi waawo taba mukozi olutuuka musooke tugende wali nkugulireyo ku bugoye osobole okubanga mbeera n'abantu b'obuvunaanyizibwa oyambale bulungi taba mukozi aba boosi oyo omusajja oyo abakuleetanga mukozi. Nze kati nina ekintu kyotasobola nakwombozaabweza wane wadde sikyakidde musobola kugenda naye waliwo nze wontuuka nesooka nenyimirira bulungi nentunula ku nsonda ne ku nsonda ne ku nsonda nemanya ekindeese
nimanye kindeese kati ondeese ongambe ogenda kukola mu kikomera nkituuseemu mulimu mugagga mukama wange omukyala n'obuuza nti wayi ani omulala abeerawo mugenda beerawo babiri obeera n'okola mirimu gyo naye abeera eringa mugenda beerawo babiri of course bamaze okutegeera emirimu egindeesezza lwaki kati nganze era kufumba sitawana mubuuza nti oba oli awo si kufumba sitawana mubuuza mirimu ki egiri wano oba oli awo si kufumba era kyentandikirako mubuuza ekisenge ngina kirongosanga ddi lwa lunaku ki lwakumeka kakyayagala kulongoosa kisenge anaye omukaga alina kyerongoseza oba oli awo akuleese lwakuba ayagala kumugulira geeti tasobola kusituka kujja mu motoka kuyingira bwatyo n'okwerayirawo mu kikomera awo kulongoosawo erimu emirimu kati gye batakyabulizabulizaako muntu ategeera era gwe kyogamba gwe ku mirimu egyo gyonna olabye kunoonyaayo musajja muvubuka ate omukazi n'agulawo geeti ate lwaki abakazi bagulira abawala bagulira ddala geeti eyinza okuba nga efudde bagulira ddala geeti oliwo mukakyala wekka era onoonya houseboy akukolera emirimu gyo kale teekawo babiri ayagalamu omuntu ow'amaanyi teekawo babiri omuwala oteekawo omuwala oteekewo mujja kukola obufumbo gwe kikwatako ekinkosa lwaki kikosa era omuntu gwe kikosa yalina pulaani eyo kinkosa kubanga kusasula abakozi babiri bajeti ya mukozi omu nedda andi waliwo emirimu gy'olabira ddala nga ogituusa ogenda okugamba okutukkiriza geti ejja kumenya awusigaalo bwe kituuka okulongoosa ekisenge kati yo omukozi kyekigenze nze tekigenda kummenya mugaga jakyerongosa wabawo okusitula ekitanda okugenda okwongera okulongoosa eri okulongoosa kusiimuulako keeri okutereeza anakyesitulira mugaga kati ennaku zino ebitanda bisula ku biina obupiira sindika kisindika nekiddeeri lwaki oyagala mu kisenge ali kati olina okumanya emirimu gye egitabuukwa obwongo bwonga budduka mangu olina okumanya emirimu egitabuukwa gye batabuuka ng'ogenza okukola nga gyo giri main nti gwe nina okugukola kuba obukose bagamba mbu bw'oyingira mu bisenge by'abagagga ogenda naddala abakyala bena kutuuka ng'otunula obuntu buli eri bwe buti bw'osooka okubako amaaso ate nga obwongo bwamu abavuka kati ng'enjolongo obwongo bwo bulowooleza wala olubutunulako bunoga naye banaye kaluka mutuuka kanene era kati oli bwakutuma mu kisenge kati ebyo byonna kati ezo zonna ziba sayini kuba bodde aba akimanya abutimbyewo wali eri weebuli kakati era amanya ogenda bw'obutuukirako bwoti ogenda kukubira ate nno ebiseera ebisinga era naye abaawo mu kulongoosa yagamba tusitule kano kagundi tusooka ositule kano kagundi k'obupale kankakyuse kateeke wali eri mu eri ensonda nagamba kati gwe awo olayini oba ogiraba eba layini kati ebintu byasooka abitegule lwakubamba ate nga abitegula nga gwe mulimu gwo ate ogenda kutegula buli buntu ezo zonna ze layini ezatuuka ku kagimu kati olaba yatuuka n'omugamba naye kagimu gwo wali weekebezaako omusaayi n'omanya bw'oyimiridde kagimu mami ate lwaki ombuuzizza namugamba buno ebiseera omuntu oba olina okwekebeza n'omanya obulamu bwo we buyimiridde bw'oyinza okuddaawo ng'oluusi oli mulwadde nga tokimanyi naye kagimu wayi kateweegattangako byonna byonna ebimugamba ng'afa ki era ekyafa nga kyekyo kimu kye layini ng'afa kimu layini mukama Tronazi Media kwe tuli mwebale nnyo okulaba n'okwekuumira ku mukutu guno ebyo bibiboozi bya MC kwe Magombe abulako okutikirwa era omuntu ovukosa omuntu bwakola obulungi asiimwa naye okutikkira naye omuntu kasitabeera nga ali ku mazima era nga tubonyeebonye njagala nkubuulire naye kisanga kala katoyo naye mutumidde lwakuba lwaki
mutumira ko nyesenga kala katoyo yayine endongo eyo ndongo eyo je mwagalirako ndongo yeyo tayina kirara mwagalirako ndongo abali bakubye ku ndongo agamba janjaba n'abantu bakujanjabire eyo na wooli akujjanjaba basa mukona ko kasimu nga yakujjanjaba gwera gobo yagala omuzi wagenda nonya senga kalakata ku TikTok kwaberako ujja kuba omulaba mu namulabye mbakuba amazina oyo tomunyi nze mutegera bulungi bo emusima gombe senga kalakata bawuli emusima gombe toyina kyomulimba kunze bwensegera senga kalakata tolina kyonnimba kuye twategeka endongo twagitegeka eyo kaji bayitayo kaji twategeka endongo ne senga kalakata nga bayitayo kaji kati senga kalakata ye yajjanga leeti anti ngomune emugagga ajja mu budde bw'okuyimba kati feti tutuuka tutegeke soka kubuuza eyo kiri kitya buli kimu kiri bulungi kiri okay yangu bwe nategereranga nti banange ebintu si byangu ensi eno ogigendangamu buli woolaga soka omanye wano wewa teri amanyi nsi wadde gwe oli munauganda ogamba nsi yange naye togimanyi omanyi woomanyi woobeera twatwala endongo bulungi nnyo mu kaseera ka January misana omusana gupereketya gwaka bwenakakasiza nti ensi eno nzibu ensi giraba edduka era towakanyanga bintu twakwata nga tutwale twakamala tuvudde mu Christmas tukubidde mu kibogo mu tawuni tukubye kubyo kuva kale katandika oyingira ebyalo nga tumunyoka season abana badde ku masomero nga tukwata ndongo tugitwala kaji nkala katasigadde sigala yekiboga mwe mugamba nti jangu kati yajjanga n'abayimbi aliwo abayimbi abanene basogasoga yatambulanga ano mbegomba bati yaffe tubeera ku mizinda tuzitulago tugatimbye gonna basanga twamenyesedda twakooye naye nga bo bayise bajja bakalismat ajja buzi kubuuza microphone kiriya ebiseera sinyangu nomugamba mukama wange kiryoke sagala byensumbu ebigiriramu mu system ajwalize bulungi nti kati tutuwala endongo kaji musana gwaka January natugitwala ate wabera nkuba bwadde n'omulundi n'ogumu naye nakakasiza nti ensinzibwa era abantu beesonyiwe bakkirize nti eddogo abawakanya nti teri ddogo oyo awakana nti eddogo teririiyo ajja ffa talwadde era bw'obanga oli eyo nowakanya nti teri balogo ojja ffa nga tulwadde bagambe bugagudye abadde agenda wali eri okufuna ekyokulya ku dduuka afudde kulwakubakanya ddogo twamala settinga bulungi endongo system emizinda tugitaddeyo tusibye ekiveera twasibanga ebiveera mwetolooza kisaakaate tukyetolooza ekisaakaate ebisaakaate ebyo nabyo mbijjukirako ekintu kinene nnyo ku bisaakaate ebyo nabeerangawo naye nga bana ab'endongo bonna beetimbye n'abawala abakulu nga beetimbye ate twabanga b'amaanyi ffe abadongo omuwala baayagala omudongo amukwane era ebisaakaate ebyo kyebyatukoleranga ffe kyetunyumya mu ndongo emabega ebikale wali kyalinga kijjoli kugabula kwegabula zinagendangako nga senkala katati bannajja abakulu abagiranga ku mulyango abasolozanga ku mulyango yajjanga nabo mu budde kasitola wange emmotoka etuuse manya kati aya basi sawa yakusoloza naye nga sitampu ate ebyuma ebisinga tugenda nabyo kati ffe twabateganga akakodyo kati emisana bw'okwana omwana n'omukwana mangu kufuna bokoonamu kati sitampu nga olugira wetupangulula ebyuma oba ofunye gwokomukanze ebidongo byaffe nze mugagga ngenda kuyingiza gwe kasita kiggwa soka omalirize kati nga sitampu ogenda nayo kati lula sitampu nali ngitutte kati ne bajja naye nga nteyeeza oba omuwala eyo agamba nedda oyinza okuba onnimba nemmala nga bafala oyinza okuba onnimba netumaliriza nze nkuwe ate male ntuuke wali bagaane olwokuba njagala tusooke tumale okuyingira mala kuyingira omwana abeno mala mukwabula oliko mukone musitamtetwazibaliza nga yaki twamalanga mmaliriza abadongo twamalanga mmaliriza era olugira bwoti kati twali tukyenyola bandi kola bannangira na ku mizindaalo owaye MC we Magombe tetumulaba amulaba amukole ki MC Magombe kati guvuka gwali awo kondeza gwali kwagala akawala gwe gwabuuza munonye oli omweru obadde ali wanene oli omweru ali ne kanna mirimu
kati waliwo omuleefu yalina effujjo kati muleefu kati bwa muleefu nga yagenda ku muzindaalo dongo bikuba bazze basenkala kata emotoka epakize ngagamba Kamoga bagambye oli eyo n'omuwala bamuyita Namirimu leeta sitampo twagala tandika kukola omuwala anfudde mwayi bamumanyi ku kyalo bamumanyi ate bwe tulina oyita mu bantu mugala kati omanyi soko ogendeko yagwe sooka kati twagala vaayo twali muna mu kakuubo kagenda kati nga tetwagala nga teri ayagala sooka kuvaayo kuba olwedde bamaze okutulanga erinnya ly'omuwala balimanyi ate n'omuwala bamumanyi ku kitundu omuwala bamumanyi ku kitundu nga munange nga nkola ki nga ngenda naye n'omuwala teyayingira naye sitampo wamukonyeemu bagimuganda bamugamba Magombe yagikubye leta sente yagikubye tunasasula wano nga ate nze nagenze dda ndi eri munda mu kikaali nga nagenze dda era nga munnange omuwala ng'abeera ki ku mulyango senga kakati amala agenda kuyimba nenja nempitawo ku mulyango nengenda nenono omuwala nemuyingiza naye nga nali sisobola muyisaawo nga waali obwenzi bubi nnyo abadongo babaŋŋamba buli naye njagala ate babonaabona njagala tujja kuba lunaku lumu tufuneyo emboozi y'abadongo abadongo babona era yali akubye ku oyogedde ku ddogo lwaki wagambe bantu yali akubye ku ndongo asobola okumanya omudongo ye naddala ababa akadongo kamu abakazi b'ekapo mpaga Sebbaale yayinza okunyumiza endongo ababa akadongo kamu abo abakuba nti ngenze mu byalo banyingira ayinza okunyumiza endongo lwaki wagambye wayogambye awakanye eddogo ajja kufa nga awakanye eddogo ajja kufa nga tumala settinga endongo tuteekawo emizindalo bulungi nnyo bwakasana kakapereketya sawa 11 kati waliwo abajjajja abavubukavubuka baba babulooka bakitundu oba bakimanyi ne bagamba mwandigenze baba omukadde wali omukyalo oli wali eri ne musooka ne mwogeramuko naye kofa ate twogeramu yati alina chairman twamulabye edda wakakiiko oba mugende n'omukyalo oyo ku nsonga ki ne tubabuuza tugenda kwogera nabo ku pulogulaamu ki ne bagamba muma temumulabye mwemumanyi mukole ebintu byammwe ne bagenda kasiriva tusibamu ekideeya obave kati ate tumugambe kikyamani yatukkiriza dde okukola kati ate tumuwagaza ki tunalaba kakiiko kamalayo kumbe omukyalo oli mulogo wa kukyala atonyesa enkuba agema nkuba atonyesa nkuba ajanjawulo agitonyesa ate n'agigema ade obukozi wabasobola ogitonyesa kitegeeza sobola gikwatira mu bbanga awo agitonyesa era omukolo gwonna bwe mubanga ate oba gwambaga oba kufiirwa gwe kasi totegera nti kati ninda kyentegese waneeno ku kitundu duka misinde omutwalo gwogu gumu era buli mukolo ogubeera oba eriyo emikolo 10 mwenna mwitwalo 10 asobola otonyesa ewammwe abatamuwadde kugamba asobola tonyesa wano wokawe omuka eriya kanoko kakokka bali wali nga omusana gwakera eminongo mikolo gyabwe gigenda bulungi nnyo giri mu kutambula mulaba batambula mugamba ye kati ziwera ssaawa 12 kitundu 12 kuba akasana kaba kakyaliyo ng'enjuba ekyaliyo obudde bwayeekyanga mu ddakiika ekyo enkuba n'ekwata mu ddakiika zigenda okuwera mu buno bwe tuteekerako endongodongo tetutandika ku sawundi etandika okufulumya eddoboozi sawundi yatandika okufulumya eddoboozi nga n'obukubakuba butandise ottonnya abaana ne bajja ne bagamba bannayi mugenda tusubya endongo abasajja ne bajja waliwo yalina musajja mukulukulu nagamba mugende mulabe omukyala wali eri waggulu mwanguwe mudduke bwe muba temumulabye enkuba egenda kutonnya mpaka bwe mujjawo bino ebyuma maama tugamba obedda kye batugamba obedda kye batugamba naye nga tebaatubuulira nti oba tonyesa enkuba kuba bw'ogendayo asobola okugamba nti ate temwayeteera bwe twagendayo omukyala yatwematirirako olwo myaka ng'emeka ali myaka wonga bamuyita jjajja yali agakyali mukala muto myaka 45 49 wamukwana yali muwala muto nedda sobola pulese tuli eri ku ndongo konna era olwatuuka bwe tuti olwatuuka ewakaawe bwe tuti ntumugamba aja mami tubadde tusaba kutuyambako enkuba obudde nga bwe tugiza gamba osobola tutasa kunakani abagambe
waliwo atulagire ddawo nagamba mugende mulaba leero ayinza okubayambako ku nkuba nagamba naye mumwate temukitegedde mugali mukola ebintu nga temweteeseza mumwate temukitegedde nti no obudde enkuba eyinza otonya neyeragaawo sebo navimba nga temumugamba mu January enkuba tetonya twalabe nga omusana obudde bulungi obudde mweba mukama mweba katonda mwabaka obudde mwemutegeka enkuba mwemuteekateeka enkuba nengaze ku mutima apulira obusungu ku mutima apulira obusungu naye mukyalo ono agamba kati amwe mwayereetedde ebizibu singa mwazize ng'enkuba tenatonya kibadde kiba kyangu kuba kugema kusinga okuwonya kati kuno okuwonya eri mu kutonya kuno okuwonya mwade mulina kugema ngeme kati tutulina kugijjawo wali mwade mulina okugema nga tenatonya kati etonya kati kuwonya kizibu kyate kyamaanyi kati omutwalo tegukyakola yali katugamba mugenda kola emitwalo 10 wangi mugenda kola emitwalo 10 naye nga ate bali abagenda baba batugamba mutwalo wali okugema kati wano kuwonya kati ogere naye ati tugamba okugema kusinga okuwonya kati kono kuwonya naga mugenda kola emitwalo 10 twegayirire munange okukakanya mukulajja n'ennyo mukukaaba ennyo omukazi ng'atugamba mulete emitwalo emeka ffe twamuga tugenda kuwa emitwalo 2 tulinamu emitwalo 2 kuba tetunakola tulinamu emitwalo 2 namugikwata mugimu nagawoke kale kamba yambe naye ensonga zammwe mulula musooka kugira kweterezanga nimumanya ekitundu enkuba eitotonyo banedda nimumanya ekituufu nimumanya ekitundu kiriko omulogo wakyo banedda mumanyira kusooka kunoonyereza ni muzibu kuno ati yali ategeeza ate era abategeka mwena abategeka ebintu bw'ogendanga ng'omanyi nti nina wentegese sooka oleke bwe mumuwa emitwalo 2 enkuba nekya teyavaawo nawuwe teyavaawo bino byagamba tugende batwala kino teeke wali newuwe teyavaawo yewe yali atudde mwamuwa mu witsente twamuwa bu witsente nayingira mu nju n'agamba kale mugende mulabe naye nsuubira bujja ttereera bwe manga nsuubira naye nga muli mu mutima naye tulira obusungu akimanyi obukozi kuba twali tugenze nga tuli suwadi yagitonyesezza nga tuli twagenda tukimanyi yagitonyesezza nebino byonna nga nze byayogera mpulirira ddala nga njabika kuli ku mutima ndabira ddala omuntu atuzanyira kuki ku bwongo agenda kulemesa namirimu era twali tetunatuuka of course namirimu naye nayogedde mudda naye nga sinamukoba sitampu namirimu yaleeta ebisirani namirimu simwekwasa olw'ensonga emu ye oli ow'ekyalo namirimu nenandibadde simukwanye olwedde of course ye omulogo watonyesa enkuba ye mulimu gwaliwo nga gwo weeguli kugamba weetatonya ku mukolo nga kwali ogwo mukolo nga gwagulimu nnyo ate kati kugamba wobeerawo ng'ekintu obanga gulimulimu afadhali naye asonda naye nga zize zimuweereddwa ati gwabwe gwawaka afadhali naye asonda naye ampaddeyo 2.8 naye nga naye yo mulimu akoze eki agukoze temufaayo era bwena bwati bwe yatugamba tusooka tusubire bugenda tereera ate bugenda tereera tugenda otuuka bwe tusibya kiveera nga n'olusanasana tutandise okukuba mu kigundi mu kiveera munda tutandise osimba mu bwe luti neraga bannange ono omukazi nagamba naye nayerabirawo nagamba singa ndobola omwebuuzaako nandibonyabonyeza abantu nandibonyabonyeza abantu kagamba wandizeeyo akuwa ku magezi era nagamba nakitegeera budde buno ate kati nengamba oli omukyala sente zakola tezimanyikidde na muwendo sente zakola kubanga emikolo gibeerawo ku kyalo ku kitundu emikolo gibaawo naye omanyi buli ategese omukolo kuwa omutwalo ng'agutegese buli ow'ebbaala naye n'ogusonda ow'ebbaala naye ow'endonga naye n'ogusonda kasi tategeera nti kyotegese kigenda ssomba bantu enkuba etonye nga kigenda ssomba bantu bangamba lina ne lisitula tenti batobero gitonyesa ng'esitula tenti neziyiwa goyinza ogamba nti kansibe tenti ebeere ya buvunaanyizibwa ebeere ng'eggumidde agisitula n'agikuba eri kugamba enkuba nejjamu kibuyaga era teweetendanga bwali ng'otuuse weekajji teweetendanga nti olina amaanyi nti gwe kati omukolo ndi gwe manya gulina okukyankalana naye nga ye agukyankalanyiza mu nkuba ng'era bamumanyi nti kaakati ono enkuba kati bw'oba tomuwadde enkuba egenda kukola ki egenda tonya naye ndowooza gwe mulaba wa Tronas Media otegedde
awakana eddogo ojja kufanga tulwadde naye tera n'ekirala endongo eno ekintu kikwatagana ku ndongo nkakasa n'okukakasa abadongo bano balina abaana be bazaala eyo nga tebakimanyi kiba kizibu omudongo okwambala nga badde afunye akantu ke era olaba ng'oli abagamba nti omwana wa muyimbi gundi aba mutuufu tukomawo neyo emboozi abadongo era bulungi mbeere bulungi mweraba